This is Inside Out. Kale tuli ku the Inside Out nga bulijjo omukulu gwaffe gwa SML News Yugi nga bulijjo ndine mukwano gwammwe General Moses Bigirwa kikigambo nekisinga okuba ekyolumi okuyita Bigirwa nti Geno zaatuddeko n'abasajja ba Geno nga ndaba bye bayiseemu ne bye bakola uyita omuntu civilian muntu wa bulijjo Simon tosobola kubeera Geno wandibadde ati kakati sokutulire ba Geno something simple oba onasonyiwa okuyingiriramu ng'okyayogera ebigambo kapiteni bikoze bitya naye olowooza byempisemu bitono awo waliwo Geno yali akutte Museveni mu kamwa awo otula nabaavu kali gwamukwata mukamwa ng'onoonya okuyigamu erinnya Simon okimanyi nti Uganda yali ekuza emyaka 5 kino kankikubuulire sikikugambanga omukolo gwalikololaawo ga independence 2010 50 years of Uganda's independence. Yes. I remember, yes. Omukolo ogwo teguddangamu kubeerawo wano mu Uganda obunene bwagwo kubanga gwaliko ba head of state 18 abamu baafa twogerera wano abamu baava mu buyinza abamu bakyabulimu ne Queen yaweereza omubaka we Uganda's independence. Yes. 50 years. Yes, I remember. Nagendayo zenga Bigirwa Moses kadi ya VIP gye nagijja zamanyi nentambula bulungi nentula mu tenti y'abamalayo nze kenyini kakati you went as a VIP? As a VIP kakati ne stolen invitation nze zamanyi bonazanye empiki zange kati nagenda ne placard yange ngiriko 50 years of nepotism, 50 years of corruption, 50 years of 50 years of byakoze bitya kazambi yenanga kwali oyingira n'obupande nenyingira nagwo netula mu bali abamalayo kakati nkone gutambule moment ya judge okwogera netuuka aba yakwogera ebigambo nga 2 nenkisikayo nengira bwenti mu maaso ge wali ku kasafesi wali nga tewatuukika nengira bwenti we are tired of NRM 50 years of corruption 50 years of what 50 years of tribalism we are tired nebankuba yinuka nga jjajja mutuuseeko bwenti nebankuba yinuka awo bankuba yinuka kati bo baali baagala kumanejinga mbeera awo kubanga omukolo bonna bamugabe bonna nakibalaga bamugabe bakagame bani bonna Uhuru ye yaliko Kibaki at that time I think Kibaki Uhuru ye yaliko Kenya kwegamba bali 18 good luck we Nigeria nobalaga ogupapula nebalaga obubaka obutuufu obuli ku ground ne babulawo bwe bati abadiplomati bonna abazungu ne bagamba kamera nga 2 zezangoberera nga bantwala mukolo jjajja nengumuyowako naye sijja kubuulira nawona ntya ekyo kyange kyabyakwerinda sijja kumbawa byali biwanvu nnyo byali biwanvu ddala. Why do you keep taking this courage to do nonsensical? They are not nonsensical. That is that's why I'm a Geno. What you would cannot be Geno ngoyona mukolo. Mukolo yategese omukolo. Lwaki tekanga abagenyi alabo bali notalinda abagenyi bagenyi. You must also love your country. When you do that and expose our country to others as a problemed country, then you are not patriotic. I am patriotic. You otestes omukolo ngo ogamba abantu nti kiri bulungi e Uganda. We are celebrating 50 years of independence. Independence of what? Kakati activity na jimirizaawo bwongo era nekola amawulire mu Uganda wano. Oyina ogulaba wakati mu bano batwogera Museveni agenda kati agisobola ogiyimirizaawo. What do you think I'm not a Geno?
tewali. I want to know how you survive. Bogira ekyo sijja kigendamu because ate nja kuonoona ebintu byangeri gye mbikolamu ne gye nawonamu. So you can see the magnitude of the risk. Ndowooza naye obanga nti toyina bulinyi mukisa kubanga okulwana kw'olwanyira wakati onnabifunamu. You have really put actually jjo nabadde ndaba nga NUP eguze emmotoka neŋŋamba Bigirwa afisi kwabagamba emmotoka ziri 5 eza buli region n'ey'oku headquarter neŋŋamba kati eno singa tebagoba ku regional mobilizer bwa Eastern. One of the saasubiddwa lwa nsonga bakyali ku blueprint yange bwe twava mu kaluka 221 balayidde jajja gavumenti yagikoze abaffe bakubye ekirayiro bakkiriza ogenda mu palamenti tutambuddemu awo tuvudde mu gwokutaano tuyingidde mu gwomukaaga ogwomusanvu ogwomunaana kati mu gwomunaana Dr. Besigye baleeta ki baleeta red card n'ebigenderako bateekawo bwa activity awo nga NUP terina kyekolera ddala okiwulidde kakati tugala tukoze tutya mwali mugeze mu kooti y'abantu kakati ate nga tulinawo n'embaga z'abantu zaali nnyingi awo netufuna criticism y'amaanyi okuva mu public kakati tuleeta kunga negezako counteringa kakati nze nengenda mu details neŋŋamba Lubongoya ne president owekitiibwa Lubongoya saagalaga nti munyomodde kwa programu eno agiraba nemugamba sebo owekitiibwa Lubongoya gwe saabawandiisi w'ekibiina kino naye nze nga saabakunzi ava mu Eastern Uganda njagala tukole ekintu kino. 1 njagala office mu region. 2 njagala emmotoka ya mobilization. 3 njagala $5,000,000 eza buli mwezi. Mwekyo tugenda ku achievinga ki mu Busoga tulinamu ebifo 13 ebiwangulikika bw'omuinvestinga bwemuleeta ebyo byembagambye mu Busoga twachievinga abaka 13 because I was talking from the realistic point of view ng'omuntu abeera ku ground. 2 mu Bukedi tusobola okuwangulamu parliamentary seat 2 that is mu Busia municipality Busia district and then Mbale tusobola okuwangulawo nawo constituency 3 mu Mbale city ne tukomaawo olwoli mu birooto by'omu biseera. No, that is politics. That's dead. Politics otuula wansi n'okola projection. You know, Eastern region yonna inaba MPs nga 109 combined. No, ina 127. 127. Yes. NUP yafunayo ebifo bibiri. Now, gwokwerega okuva ku bifo ebibiri ekyamanjere ne Nambeshi twashumu nti eri ebifo 13 ebiwangulikika mu Busoga ne mu Bukedi bibiri. Is to over you need to be omuntu yenna obwana Simon omuntu yenna ali serious mu byobufuzi ng'oyo okerayiminga ku ggwanga nti mwagala kukulembera ggwanga oyinza okulemwa okola projection ya region out of 127 MPs na identifying abawangulikika 17 nali neewadde nnyo abaakava mu kalulu babakubye obufu ebifo nze ground nali ngibaddemu ne mbagamba tuinvestinge $1,500,000 buli mwezi banyiigira ebyakugubya wali oyagala mulimu mwezi ng'okola ki is a political party mobilization ate kakati sibe baliko kati nze bina proposing nga bebawadde kaluuya gwe baateeka mu kifo kyange nze babinyima because they don't want to empower me that I will become a problem. Does Kaluya have a regional office? Erijinja anti office twamala ne tugigulawo erijinja. So you have a regional office? Regional office weri ejinja yagisangawo. Emmotoka yiyo bagimuwadde $5,000,000 ezo nazo bagenda zimuwa. Exactly nga bunateeka mu white paper yange
nawandika document ya miko ena kweyo ensonga nenkola breakdown bulungi nnyo nga bwe kinabe Ssenyonyi kyeyakola nze no we cannot allow this, you know, this is a lot of money, you know, and I am not saying there is no money value for money. Value for money, what for? No. 5 million for what? Yabeera mu kakati nno nga tuli mu meeting ine eyabifuufugu abamalayo balanyi ekibiina nga baweddeyo ne mugamba Ssenyonyi, the challenges of Nakawa, they are not the same with the challenges of Budiope West or Budiope East or Kamuli municipality. They differ. Kubanga eri abantu bategeera bulala gwe abantu bakulonda nga tebakulabye nako. Kituufu balonda poster. Tiyakuba nalale wadde neki. Mu kyalo n'emmotoka ya NUP eyo kubanga ezungamu buzunzi mu kyalo bweti nga bagisomako busomi. Olaba gwe yiyo lubalube ne. Omuziina otambuza. Sebo gwakola impact. Ey'amaanyi. Buli wantu ne ku road block oguyisa. Ey'amaanyi. Abasirikale ne munyumyamuka obunyumya n'okuleka n'ogenda. Batakukaluubirira nnyo. Kakati naye ekisinga obukulu nze kye nali mpadde NUP. It is my time. It's also very important. Simon njala okutegeeza okufuna omuntu alina commitment ku level yange batono ng'ebyobufuzi obiwa almost 85%. Ng'ofunira wa? Anti kakati no nze ndikukya struggle. Obaawo otya? Nze ndikukya struggle. Ku mukutu mulya struggle. Kukunga abantu ku nnyimbe. Kukola meetings. How do you feel? Anti kakati no. Obaawo otya? Kyebayita ekivaamu ensimbi. True revolutionary politics omuntu alina okubeera committed 100%. Yes. General Museveni teyakola ku mulimo okuva ku 7 paka 86 talina bupakasi bwonna bwe yakolako. That is a revolutionary leader. Yagezaako okubeera minister wa defense. Ebyo byonna yali aguse nga abyewadde yabyewa bwewi because it was a meeting gye yalimu ngabirimu. In fact, Bigirwa obaawo otya? Ate mbaawo otya? Money to eat. Me am a son of the struggle. Struggle abaana baayo. Struggle ebeera n'abaana baayo. Meaning? Struggle ebaweerera. Kyogamba Muhoozi bamuzaala 97 nga jjajja amaze kugguka. Teyaliiwo before nga taata we tanabeera president oba Natasha. Bonna bamujja 7. Gwoza babeerangawo bati taata waabwe yali akolawa. For us we are revolutionalist. Obulamu bwaffe bwe butya bubeera. Ojjawo amafuta agazungako ebyo byonna bye mpulira otambula. Revolution byonna ebikola. You are not giving me answers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate kati bwikyaza byowaze ndi musajja nze nkuwadde reference y'ekisajja ekikulu. Ojjawa sente ez'okulya nti revolution. Ojjawa school fees z'abaana bo nti revolution. Revolution ye supermarket erudda nange n'eziggyemu ebyo. Anti kakati gwe toli wa revolution era no one will stand with you because they know you are from Muhoozi. Naye nze nkubuuziza Muhoozi yazaalibwa 87 ng'ekintu kimaze kukwatayo. The answer is no. Yazaalibwa mu gya 7 eyo. 7 7 wataba wa 7 njereere kubanga era birimu okugatta
enankanyi gwe musajja mukulu nsenga emyaka ena musajja mukulu somebody in my category I am 40 is 50 musajja mukulu ezo okuba ali mu 52 awo bwe watyo nze nkubuulira ebintu bya revolutionalist biba bizibu kubanga gwe owandiika script yo omulemerako nti mukulu musajja mukulu nze ansingako yesa akusinga nansingako emyaka enda ali myaka gyaffe nze ansingako emyaka 14 because for sure is 50 me I'm 40 surely you should be staying somewhere else not with me I tell you why I'm getting ashamed that's why you know how to register things or that is the reality but that is not the point. The point is nti revolution bwetyo bwebeera ebeera n'abaana baayo because I am a pillar ekyantabya tamala emirundi omugenzi butaddamu kibuuzo nkubuuza olya oyambala otambula onywa osomesa abaana biki obaawo otya obuyambi obwo obujjawo anti kati kyenkugamba kiri kimu gwe osanze ensula ku luguudo but revolution bweti webeera ekyo ekibuuzo nkisobola kiddamu mu normal circumstances nga mutukolera but bwe tuli mu struggle ezikuyimirizaawo what is your income generating project kiki kyokola mu Uganda nga income nze omulimu gwange ogutwala obudde bwange buli gumu kutetenkanya kusuula NRM government. That is my word. I know that's the job. Yes. How do you get that job? Kati gwoguyita gwa muzannyo. Nchimanyi munene yani yaguvujjirira. I'm asking, who gives, where do you get money? Are you an informer? Informer? You are a journalist. Yes. Kati oyagala kumbuuza nga aba CMY. I was at CMY last time mu 2011 nga bankutte. Ngira nabyo ekibuuzo babuuza ebibuuzo ebyo ebikubye emiggo. Ekimu ku kyo kiremeddeko. What is the motive? Yes. Wekyo kye bakukwatidde, who is behind it? That's what I'm actually saying. I don't want motive yonji take. But your income generating. Kakati ffe tetwansalinga nga bantu ba bulijjo. Ebibuuzo byaffe. Abalwanyi bwe tutyo tubeera. Abalwanyi bwe tutyo. Nze buli abambuza nti ojjawo ekikubeeza ndi munnamawulire. I am paid for the journalistic work I do. I am a teacher. Nfuna omusala gwange ng'omusomesa. I am a farmer. Ntunda byennimye. Gw'otunda ky'okutambuza obulamu. Nze ndi mukakaalukanyi wa byabufuzi. Tomanyi ebyobufuzi bye bitegerera buli muntu. Olusonyiza. Ansa gy'obuuza ojjawa ssente ndi mukakaalukanyi wa byabufuzi. Supermarket gye bayita mukakaalukanyi eri luddawa? Ate supermarket banki gye bayita mukakaalukanyi eri luddawa gy'ojja ebyobufuzi sebo bye bisalirawo buli kintu kyonna. Kati omuntu yenna ng'ali mu byabufuzi ku level yange tomubuuzanga ebyo mbu ate ojjawa ssente ezikubeezaawo. Ebabuuza bali abakakubisa ebipande. Naye kakati ze omusajja alina network world over. Oyinza okuwuliza mu ebyo nti obeerawo otya. Abatuuze baneekonyeko bonna ne bandekawo. And I'm telling you Simon, abantu bagenda tulekawo. Balizenga ffe tuzimiriddewo okudumula eggwanga lino. I am telling you kubanga abantu nze abantu bali balowooza bwe natandika ERP ne balowooza nti jjajja yampadde ssente. Bamuwadde ssente avume nuupu kubanga abanuupu ewajjajja batuuka ne bapepetayo ewajjajja nga ziriyo. Akyopa okwogera kyo tokitegedde. Gitegedde bulungi nnyo balinawo netiwaka y'amaanyi. Naga wajjajja nga taliyo ali wa muwozi
ne bwempulira nti muhozi yatudde naawe ekintu kyenkivaamu buvi ate nga kiisiga era tewetaaga kuneesiga kuba kyogoba si kyengoba ebigendero byanjawulo ate kati gwokigoba otya gwewerekerako bakola ki bajagala era I'm telling you you'll be dropped like other people nga they are dropped like the Agra wall and whatever yafanga mbwa like owekitiibwa kirunda kive jinja yetiisatiisanga abantu mbu bebananyini kintu amaanyi ge twagalabira mu kufa kwe nga tewali kiriwo tuga bulijjo ono omusajja atukangira ki atugamba mu comrade wa Museveni kati nze siri mu gavumenti ya Museveni ndi mu gavumenti ya Muhoozi and as an assured big person assured I will determine now ngenda ku determine ga Muhoozi nti I want to be a gig and I will be oli mu bintu bya nankanyi kirunda kive jinja I want state power yalimbanga abasoga mu amaanyi the big deal which I can give it to you Simon is to come to Eastern Revolutionary Platform to zimba amaanyi there you get the capacity to negotiate with other political players ofune kyoyagala naye kati ngotimba bipande bya pirao Piero you okay pirao yes tosobola because Piero you naye eringa nupu tebina nyonjawulo bona concept bajijja ku muvuzi wa taxi ne conductor someone who is very important ye passenger ali wabweru kasomalo jeso gabwe pa bakugambye tutika basatu baiza no batika abatano ku muto gwe gumu because you are inside you have no choice kakati wechango kyali wabweru kati ekyasobola okwekyanga ngeri gy'okyali omwana omuto the analogy you have used yes. said no nze ndese kyakulabirako ekyomuntu wa bulijjo kyanategeera amangu driver wa taxi ne kondakita we toleeta bugezigezi ng'oli munda wagamba nti semberayo ng'osemberayo okiwulidde kakati ongamba onoonya buyinza obunoonya otya noonya buyinza ku muliro oguva eyo mu first family jajjawummule ekintu kikwate kakati kankubuulire oba oyagala obuyinza Simon ne musajja wooyo situlangako naye kuwulira birowoozo bye one on one. He's a very brilliant man. It's okay. Very intelligent. Okay. Very determined. Well groomed. Properly managed. Wonderful leader. Very patriotic. Tumulaba mu tweetize sebo. He's bold. Byonna byogedde. Singapore. Tatia is bold. No, byonna byogedde tubiraba. Ate kakati tosobola kwogera ku boldness. Goma ekyo kitegeeza ogamba nti General Museveni aveeko olwo statement esinga ey'amaanyi takyogeranga nako. He says everything. When my father retires, we shall with the new generation. Retire. Ate fabatogera ku retirement. Fabagamba nti aluddeko yalibadde yagenda na yesterday. Otugamba otya? What do you want? You don't want to retire him, you want to chase him. You failed. Fe tubale tubisana naye kenyini wali obisanyizaako naye. Natulema. We must accept. Kati gwe oba wapowa soka olindeko. Ngwe atapowa wamutawala. Fe tukyakikitanya amapeesa. Tukyakikitanya amapeesa. Where did you take this man? Museveni is still here for many years, my brother. Kisoboka singa tusigala mu byebimu. Era byoli mu byebimu. Ate byakyuka. Well, kati at least I am in position to guide this country and we move on. And we move on. So to guide this country. Eriyo naje tuvudde ku question yeyo. Okimanyi nga pata yo n'okugiwandiisa n'ekintu kino kifuula pate tekisoboka. Eastern Revolutionary Platform. Kwagala ko 2/3 of Uganda's 146 districts to register a political party.
gwani yakugamba nti enkyukakyuka zireetebwa bibiina biri registered. Enkyukakyuka mu Africa ogikwata mu mbeera yonna. What do you mean? Gwe mpaayo ekibiina ekyakikutte ku buyinza wano. So you are not going to register your thing as a political party? Saagala ogireete nga point editaringa operations zange. Si point ya registration. This is a revolutionary thing. Okay? No, you regret, Omanyi, you need to find one thing. God has blessed me with knowledge to see through the future. Ebiri mu NUP byonna ebyakutuukako nabikugamba, but you strongly believed that. That's the mistake you do. Bw'owagira ekintu oggwerayo wena no supportinga byonna today obiraba. Similarly, I am telling you, banno bawandisiza ekibiina People's Front for Freedom ababesigye bagenze okuwandiisa ekiki ng'oli mu kuzunga n'ekintu kyo kino ganyo kiwandiisa ngo you don't need a political party okukola revolution mu Africa ate oligenda okuzuuka nga buyise. Kakati gw'oli ku nkola nkadde, enkola enkadde, mine it is a revolution. But they are fighting for freedom. They are in democracy. Okitegedde njawulo weeri. Kati ebintu gye tubikolamu mu revolution ya njawulo n'abalwanirira. Leka kuvuga I have studied what you have said. No. Somyeko. I am telling you. What's the difference between yours and you are Yogamba struggle, kati Yogamba revolution? No, what's the difference? Mine it is Eastern Revolutionary Platform. Which revolution? A revolution eyokukyusa eggwanga lino against General Yoweri Kaguta. Kati ate bali they are fighting for freedom. What are you saying? Debate ebeera mu democracy. To fight for freedom era baagala kujja. Kakati debate ebeera mu democratic countries. Okiwulidde? Era omuntu asobola n'okubikuchalengingiramu nagamba eddembe ly'emulira mu Uganda sirirabanga nako. Bwe muwandiisa ebibiina bwe mukola mutya kakati gavumenti gye muvuganye yebawandiisa. Kati sigenda yeeyo nze. Siri muyungwe tontwala yeeyo. Here owulidde abazadde bakugambye baagala ddembe lyabwe okukiwandiisa obuwandiisa naye banga their president general their what ekyo kibamala. Front for freedom ky'abantu public nga bagamba people power kintu ky'abantu kitegeeza ekisinde eky'abantu bonna okulwanirira emirembe. People's Front for Freedom teka kifuulanga balwane naye nze nawe walukamize mu kisaawe. Nawe walukamize mu kisaawe ate batuyambidde ddala kuba bafitinga mu proposal yaffe gye twaproposinga eri ba actors era ku Monday tugenda ba copy kuba at least now they are known. Tugenda ba copy ya document yaffe kubanga People's Front for Freedom ffe tulowooza nti stationing head office zibeere Rukunjiri. Yes. Sebo Kampala bamulekera. Ate kakati Kampala tebalinawo command. Sibanafuyiza sijereze naye tuli ku strategy. Which strategy egenda okolera abana Uganda okudefeatinga dictatorship. Dr. Besigye genda lwesimbe ku Rukunjiri municipality kunga kigezi yonna. Over 30 MPs jangu nabo. That's what you want Besigye to do. Yes, that's what I propose. I might be wrong. Omuntu njagala ampe ensonga lwaki ndi mukyama. You want Besigye to leave Kampala and go to Rukungiri? Ate kati Kampala waliwo omulimu. Abantu be Rukungiri si bakunge. Tebalina command. Abantu b'entuulo mu Abembala tebalina command. Mugisha muntu what are you doing in Kampala? You go back. Nange I am a celebrity in Kampala. I grew up from Machindi. Ebbanga lyonna. Balandise Wanyana bagenze okujja nga nze ndi senior politician. Nerekereza Machindi n'engende ebuyende gy'omanyi obulungi. Kyogamba yamwefuulu. Abantu b'ebuyende ani anaabakunga abeeka muli ani anaabakunga singa nange nemera Kampala.
So tulina okuwideninga struggle, tulina okustretchinga the enemy over the opponent over the over the dictatorship. Tulina ogikola ki ogistretchinga nga teri mu kifo kimu. Okitegedde amuri ati tosobola kwatagana na Dr. Besigye. It is true. Okay, ekyo tukikiriza gende teso. You have the constituency Besigye atasobola. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Amuri ati tosobola kwatagana na Dr. Besigye. It is true. Okay, ekyo tukikiriza gende teso. You have the constituency Besigye atasobola kusanga ne nani ne Elias Lukwago kunga teso leta ababaka ana nendera mafabi wako okimanyi nti teso and teso and Erigon Buket and Sebei wawera wababaka ekinana wawera wababaka kinana kakati ukimanyi nti abakula ya stationing awo bajja wana basobola okugabanira wakati ne NRM kati ani abafunyemu bafunyemu namuli ati yesimba kuba president yafuna emitwalo 3 mwezi giri useless. Mugisha muntu yafuna 5 kasanvu totally useless. Kabuleta yafuna 5,400 useless. Oyononye sente wetolodde eggwanga lyonna ofunye obulwa emitwalo 5 era oyagala mu 2026 tusigale mu cycle y'emu eyo fe Bigirwa Moses nga tuwe tuli awo ng'olina ogamba tetulina magezi tekisoboka ekyo emitwalo 5 gye baafuna gwe nno oyinza obutaweza na 10 kati ate nze nga nesimbye kuba president of course bwetasobola kwesimbawo kati kubanga zisobola kwesimbawo kuba president nga sibuwangule era ulinda bangampanise ndikati ndi mwebya tomfera Simon na kunkoya tonkoya na kunkoya ulinda bangampanise ndi zize mwebyo nja kuba netegese ekimala kubanga ekizibu kya wano si kya bantu kuwa bulungi ekizibu kya wano kya kukunkumula mukono mu kibya oya kututeko obuwanguzi era kitulina nakati ekizibu kyetulina. We are not lacking presidential candidates who can defeat General Museveni. We have them. Nibo leeta nze nga nze amwambadde kati okiwulidde nsobola omudefeatinga, but the question is mba ne capacity omukunkumula omukono mu kikuba bagenda kunziba nga bwazze nga bba abalala bonna kati omuntu yenna gwe tulina okuwuliriza kati yoyo yazimbye capacity egamba nti jjajja akange tojja kabosaaga kati zirolinda bangampanise ekipande nti General Bigirwa Moses president the Republic of Uganda. Does the dream existing? Time ejeyo time eja for you to stand for president. Shia lega nawe ati Uganda eringa Mexico obadde tokimanyi Mexico anything can happen. MFulu can become a mayor of Mexico City because the town is really predictable. You know, kubanga ebintu bingi tunaba kubitegeera andi buli kyoyogera wano
You are committed because it is on record. I will have an opportunity to play back ebintu byo. Yes. And I was all over what because I keep warning you on many things. Yes. And because I look at you as somebody who does not seriously look at politics. Are you sure? Politics is comedy. It is not comedy. Because the things you think about are way out. No. They are not realistic. This anti-kakati. What do you have a war? Anti-kakati. That you can ever fight him. Anti-kakati. Anti-Ravayo. Simon, the reason why you are surprised about my things is that they are new to you. And in politics, oteko kuleta ebintu ebitaberangawo if you have to achieve. Kubanga obulutu bubaddemu. Ebirundi mukaaga jjajja n'abututwalako. Twekalakasiza ne tuziika be tuziise. Abamu bakyalina makomera, abamu balema. Abamu bagezezaako obuyeekera. Joseph Konyo mumanyi bulungi. Nakati akyayiriba bakamutwala emisinde last week e Central African Republic. Bakanomande bali Sweden amaanyi gabaggwamu. Byagaana. So okuyiiya tekuggwayo. Ate abayiiya tebaggwayo. Kakati gwe olowooza nti tuli mu luyimba luno lwamanyiire olw'ebibiina ebyobufuzi bya wano. Ffe tuteekamu ebirungo ebirala era nze lwe ndiwanika nti nzizemu ebyo. Kubanga nze sobola kujja kuba president nga sirina nsi 5 zineiba wano. Oba ku nsi 5 zineiba za Uganda nga sirinaako 3 ezimataringa. Ediru gye mbanzemu ebanfu. Mbanze kulambula Uganda weekoma. Sinze kukwesimba kuba president nga simalayo. Nga simalayo. Tekisoboka. NUP ye wali okunga. Bw'ogivuddemu mu Eastern eyongedde okukula. Era olunaku lw'eggulo BMP MP wa Busoga gwe bayita Dani Batuwa. Bamwandivayirinze ku NUP abadde member we FDC yagenze. Kitegeeza nti mu kuvaawo okwo mobilization ekoleddwa esingako. Ekyokubiri abantu ab'omutindo abakusinga kaliba nga Batuwa begase ku struggle side eri. Ekyo kikulekawa? Nze sivuganya na NUP. Kubanga NUP si yeyina omupiira gwa Uganda. Okitegedde? NUP naye strugglinga nga bwenkola ki? Nga bwe strugglinga. Kubanga nze bw'ogamba nti abantu abansinga kugumanya abantu be naleeta ku boodi. Maso Walukamba akulira akakiiko k'ebyokulonda. Mujjamu NRM. Farida Nabatanzi akulira okukunga mu Central Region. Mujjamu DP. Single-handedly personal initiatives. Ababaka 10 nange wali onfera wali ono wawonera katono wawonera watono wapide kama Bigirwa wawonera watono sesike kati singa ndi eyo nange wande nkaba twawa nedda nsebo duke twavuga gone muruka paka uweri wazi ekisajja nga kikuli bubi yebo basonda meka polisi dero ketuko byawo bakagudde abantu bagamba bulijjo omanya bannupu banjagala tebamanyi nti nze ndasooka okuyingiza Bobi Wine ebusoge eyo wansi ekaliro paka waka n'ebifaanana buli kimu paka waka ne tukuba waawo wakarali ntusoloza zalitwala 3 polisi bwe yatutabuki bubi nnyo kumutegeera ng'atuuse waka waali genda okwagala okutuukawo nga yafulumye ng'afulumye ebyo byonna teryabyo sajja batuba nga tolina kyotuga goleza byebintu nabikolanga ntya sinze gwe wali naye mu contact amukulu atuusewa kyekiddako nekugamba tusookedde ku radio tujja beera mugumu polisi nevalinda nga muva ku radio olwa tetegera nga bwe mwafuluma nemugamba sebuze omusajja ajja mutuusa polisi notetegera bwe mwasuma studio jinja ati ebintu byalimu bajeno okiwulidde nga tetusobola kutaachivinga kyetwagala so kakati ffe tetulina mutawaana era nze sirina mutawaana naye singa Batuwa yadde ategeera enjiro yandyegasse ku ggwe nawe balaba nti tolina mulamu nedda ssebo Busoga ine 2018 okutambuza people power mu Busoga
naye ya risk yali risiki ngakyotukuza abantu nga bapita n'omulalu biki bino byolesa oga nawe buvukavuka buno bandaye balesa ate muyaaye nze nembaka nti ebyabigula mubireko oyo muyaaye oli kitegeera naye kyamala nekikwata kakati another risk is this one kijja kukwata wano ate batandika okunkabirira amaziga because for sure we are going to command Busoga. Which who? As the Eastern Revolutionary Platform. The who? I am not alone. When you say we, you mean the who? Auntie, I am not alone. I am just a president. Busoga weya. Ati weya? Gamba. Kati tuli ku generation ndala. Kati gwoli mu bizibu by'abajjajja baffe biri biwasikira nawe. Kati gwola bajjeno muwozi ne umoroko buliko waya abasirikale ne radio call ebiwanvu gwola bango obuziyiza abumaze. The inside out erolwalero njagala tujimalira wetutyo sebo siri ku level ya bulira kubulira I am an analyst I analyze kati kankubulire finance Uganda ni kankubulire kano katono you people have no way muwozi yakuba olukiiko wali Kakindu n'atasikinga bayumpi b'enaremba musombera abantu okubajja kati abantu abaava ekamuli mbagwamu yagamba olwo mwana aliotira tayo mwene munajafuga ndiri wachi seto mwana moto yaide ne moto kadije mama ndiko wayo buwavu abasirikale abakozi batya abatali ku ebintu omuto mubona na mumaiso okidindira abasirikale tumubona na mumaiso that is Omusoga kati bwosambala izinze ganze biwaye ebyo nange ngomaya andi ebintu byammwe nje balidawo This is Inside Out.